Eno video esobola okutaasa gwagiraba n'etaasa ne mukwano gwo. Muganda waffe ono bamuleeta kukola gwa masaagi. Naye nina ebintu bye njagala nsipotingeko obiwulire. Omulimu ogwo ogulaba tegukolebwa muntu atalina layisinsi. Bw'oba tolina layisinsi y'ekyo ky'owulidde njogedde, ozze kwetunda. Amazima galuma, mugenda kunyiiga ababikola era abakozesa abaana bano munyiiga buli wenjogera ku points ezo. Muganda waffe ono yaggyibwa e Uganda n'atwalibwa mu nsi mwentudde nga bamugambye nti azze kukola gwa masaagi. Naye olwaleero famire bweti bweyogera gyebaliko bamukamachi saba tubadde tusaba oba osobodde ng'osobola otuyamba. Tunoonya sisita waffe we bamuyita Nagwaya Silivia yajja mu Dubai emyezi 2 kati, naye yakomakwera ku online omwezi oguwedde. Tweraliikiridde tumanyi kyaliko, naye omulimu gwe yajja okukola mu gwa masaagi naye teyatuwa information yamuleeta, ate yamuleeta Munnayuganda. Tumanyi mbeera ki gy'alimu bwezi we yatuuka eyo ne bagamba ng'essimu ayogererako ku bumba kati takyali online. Oba osobola otuyambamu abalina ku numbers ennene bambi tukwegayiridde. Tufunyeyo ne information y'omuwala tugambye nti we bali babakuba babatulugunya. Kati kafulezo 10 tatuwadde details. Ono omwana bamuleeta kwetunda biri ebyedda, biri ebyokuyiwawo omubiri. Mukazi watutubula nga bali eyo batulugunya bakuba Bannayuganda. Nze amagezi gemba waamu abalina omukyalo ono. Abantu abakola masaagi balina okuba nga batunula bulungi, nga bagimu, nga beeyagala, nga batiribiita okuggyayo omulimu omulungi. Kyova abagukola banyirira lwa nsonga baba basika bakasitoma. Omuntu mumutulugunya, mumukuba kiro misana, bakasitoma bagenda kujja batya. Mumuwa amasimu ge ayogere n'abantu be muba mwakkiriziganya era nga naye takiinaako buzibu ekyokujja akola ogwo omulimu. Kati mumuddiza amasimu abeere ng'ategeeza abantu nti ali bulungi.